genda mu parliament nja kugiyuyanjizeno njizeno paka wenetegera omuntu wa wansi Francis Butebi olunaku olwaleero yanukudde parliament nakusana abo bamwesimbyeko okulaba nga bamujja mu parliament ne ku bwa commissioner bwe yakabanga awangula omusango gye buvuddeko. Jukira nti waliwo MP Kinyamatama amwesimbyemu era nga video yaffe esembyeyo nakulaga okwogera kwa Honorable Zaake Francis Butebi okwamuleetedde okuddayo okuloopebwa mu kakiiko akakwasisa empisa aka parliament era nga Honorable Zaake olunaku lwaleero avuddeyo n'ayogera ebikankana eri abo abamwesimbyemu naddala okwagala okumulemesa ekifo eky'omubaka akiikirira municipality y'Emityana mu parliament. Ngenda kuba nkuwa okwogera kuno yayogedde ebikankana bw'abadde mu kuziika wali mu kitundu ky'Emityana ku Kalotanda era gy'asinzidde n'ayogera ebikankana. Ngenda kubanga nkuwa obubaka buno naye nga jjukira Honorable Zaake Francis Butebi y'omu ku babaka abateerya ntama ekintu nga bw'akimanyi bw'akyogera awatali yadde okusengejjamu yadde akatono ddala. Y'omu ku abo ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform abalaze obuvunaanyizibwa naddala ku bantu be bakiikirira mu parliament. Honorable Zaake Francis Butebi mu katambi ke ngenda okuba nga nkuzannyira mu maaso kaawo ayogedde n'agamba nti y'omu ku bamemba ba parliament abavaayo okulaba nga bafiiririra omuntu wa wansi okutuusa nga afunye obwenkanya n'okussa n'okuba nga afuna eddembe mu nsi ye. Ategeezezza nti waakufaafagana ne Museveni singa teyeekuba mu kifuba n'aleka ensi y'Abannayuganda okulaba nga bagyeyagaliramu n'alekeraawo n'okubamalako eddembe lyabwe nga bannansi olw'ensonga nti basusse okutulugunyizibwa okugeza ekyokulabirako ye kennyini yeewadde ng'ekyokulabirako olw'emiga emingi egimukubiddwa with order from Museveni. N'oluvannyuma komewo tweyongere nsooke nkuwe obubaka bwe nali wano nabategeeza nti mukadde waffe oli gwe twawerekera ku mulundi guli eri nababuulira kuba yagenda nga mukadde ddala nnyo kumpi myaka gyalinga mu 85 naye ye yafa nga pulezidenti w'amanyimu Kyagulanyi Ssentamu gwe yalonda ku myaka 84 era nembaga naye waliyo omuntu ng'ali eyo nga ye ali wansi wa myaka egyo nga ye ategeera birala ebitali mu makulu. Zomanyi ndinamwatulira mbyogera nga bikola ki naye ate era ndi musanyufu nnyo ti mukadde waffe ono afudde ng'akkiririza mu kusookera ddala mu Mukama era nga yalokoka. Naye ekisinga obukulu nti naye abadde awagira nkyukakyuka nga pulezidenti we naye ye Kyagulanyi Ssentamu okutusangaliza amaanyi. Era basebo ne bannyabaawo waakiri ensi oba givuddemu ng'omanyi nti waakiri gwe olina ettofaali ly'ogasse ku ki ku ggwanga lyo. Kuba ekyo kikulu nnyo basebo ne bannyabo, kikulu nnyo okumanya embeera gye tuyitamu. Basebo ne bannyabo abaana bali eyo bali mu makomera bavunda, abantu bangi nnyo babasse. Nze kennyini ayogera nammwe wano nze simanyi migo gye naakalya bannange. Naye naawe ali eyo oyinza ogamba Zaake bamusabudde nnyo naye naawe ali eyo bakusabudde emuggo gw'obwavu bwe nawe naali wano batukubye obwavu abasajja bano. Nze kyemuba mulaba siina bigambo binyuma birimu kasukaali eri basajja abo ku bibankoze. Era kyokola bwe nkwata omuzino mba nina kusabulira ddala ate ku nnyama ate ku mutwe kubanga amagulu gatta. Era muwulire eyo waliyo abali mu palamenti olw'okuba nze gwe mulaba wano ndi komishona mulala nawangula palamenti namba basomba okugiwangula mu egirimiti kati Zaake ali wano omuvubuka just nakayingira myaka 3 naye nawangudde palamenti namba sizanya. Parliament agobera maki mateeka ebiri mu parliament nzo okunga babagenda nga bagulira buli mubaka sente mu kuyisa egirimiti mutagikwata ko bagulira buli wamu kati bali eri babeera nga abetundu okwetunza bagule buguzi sente
naye nze nagamba nagenda mu parliament nga sinonyeyo sente wabula kubanga nfiirira omuntu wa bulijjo okuba nga tuva mu mbeera eno embi ekyo kyekyatwala mu parliament ate nga nja tukulemesako tukiremerako paka mayi Museveni bwanaavaako. Era basebo ne bannyabo ogwo gwe mulamu omukulu kubanga basebo ne bannyabo nze byenjogera mba mbikakasa ate mba mbitegera bulungi okuba ku kye batukoze kuba wano abakyala muyisiddwa bubi nnyo naye olabirako parliament nga yekyanga lwokuba bayisizza bubi abakyala. Lwaki babeera parliament enakubawo okuteesa ku nsonga z'abantu si kuteesa ku nsonga z'abantu bassekinomu nga ffe abaka ba parliament tulina kuteesa ku nsonga zifa ku muntu wa buki wa bulijjo. Naye wali owuliddeko parliament ng'evaayo negala kati twekyanze abantu baffe tebabayisa bulungi naye nze avaayo parliament ovulamulanze nabaganda genda mu parliament nja kugiyuya njizeno paka wenetegera omuntu wa wansi. Era ekyo ensonga lwaki nze ndi wanjawulo nnyo ku baki ku balala era mpulira eyo abanneepikira era mbasaasira ninga kati zaake olaba wangula Museveni olaba Museveni alemeredde okunzita kati mumbeere basebo ne banyawo mubeere bagumu nze wensimbye ntaddewo ekigere ate kitadde ku gulunedi sigijja okuba bwe njijjako ekigere kolaki awo nawe wensimbye kubanga president of Tagunya tugamba buli woolabanga abo abatutulugunya abatuyisa obubi nga byokola bitandise okubatuuza obufofofo manya wokutte kubirawo ddala wekizimba wekiba kiri awo tujja kulaba nga tugenda mu Uganda eki empya. Era basebo ne bannyabo ebyo byonna byomuna mbyogera kubanga manyi ono gwe tuwerekera akkiriza muki mu nkyukakyuka. Awo naffe ffenna nsaba ffenna tubeere nga tumanya twe tubeera mu ggwanga lino nga ffe ffenna tewakyali wadde awagira ow'ekikoofiira oyo wadde n'atya. Era mwetegeke kuba essaawa yonayonayina omubanda alagira tulumbe tumuggyeko naki people power our power mwebale nnyo mwebale ddala saba Mukama Katonda amuwe ekimula ekyomulembe mwebale nnyo mwebale ddala saba Ssekabaka awangaale. Mu kuziika munnakinku wa NUP ono nno nga yali musaale nnyo mu kumunoonyeza akalulu okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 nga ku Ssande 2021 honorable zaake Francis Butebi bw'atyo bw'avuddeyo n'ayogera ebikankana ku oyo Kinyamatama amweyimbyemu mu bbala lya Parliament okulaba nga amulemesa entebe y'obwakamisona nga kw'ossa n'okugobwa mu Parliament. Honorable Kinyamata si y'omu ku abo abamwesimbyemu waliwo ba MP be NRM abasazeewo nabo okulaba nga bayimirira wamu ne Kinyamata okusobola okulemesa zaake okuddamu okutuula mu Parliament. Jjukira nti bawaga nti bagamba nti honorable zaake ebigambo bya Wanda muliro mwereere era nti bo tebagenda kuba nga basobola okuteesa mu Parliament nga honorable zaake ali mu chambers. But anyway, ebisingako bwe tujja kuba tukomawo nabyo. Weekuumire ku Babi Television Uganda tusinkane mu video yaffe eddako.